Abantu bangi mu byalo bamaze ebbanga ddene nga bakaabira gavumenti okubatuusaako amasannyalaze wabula kyaddaaki olunaku lwaleero minisitule y'ebyamasannyalaze n'obugagga bw'omu ttaka ng'ekulembeddwa Dr. Honorable Mary Goretti Kituntu bavuddeyo ne bateeka akamwenyumwenyu ku matama g'abantu naddala abali mu byalo nga batandise leero kaweefube w'okugaba amasannyalaze mu bifo bingi eby'enjawulo. Nga gavumenti tutandise omulimu ogw'okuwa Abannayuganda amasannyalaze ku bbeeyi ensaamusaamu. Tujja kusooka okubeetondera omwasasula ssente zammwe ne mulinda ebbanga ddene, naye nga bwe mumanyi ebizibu byaviira ku bulwadde buno obwa COVID-19 obwatuleetera obuzibu. Waliwo abantu abaali basasuledde emitwalo 2 egy'okufuna amasannyalaze era minisita ategeezezza nga bwe bagenda okutandikira ku bano. Bw'oba olina omuti nga guli kumpi nga abawumeme oba aba kampani endala bajja basika busisi okuva ku muti nga bateeka mu nnyumba yo, ojja kufuna omukisa ogwo nga ofuna amasannyalaze. Era abajja okufuna amasannyalaze be basasula dda siringi emitwalo 2. Era kyetugenda okutandikako leero. Naye mbakubiriza ng'Abannayuganda, abantu bano abagenda okuleeta amasannyalaze gano tebabasaba ssente endala. Newankubadde nga amasannyalaze gano okugafuna ga bwereere, minisita ategeezezza nti ogwabwe gwa kugaleeta naye abatuuze bajja kusigala nga bageesasulira. Abaali basasula be tusooka nabo beŋŋambe nti bali omuwendo 300,000. Kati abapya abagenda okusasula bw'oba olina ssente zo era ng'oli mu bwangu tosobola kulindirira gavumenti weeneefunira ssente ekuwa amasannyalaze, naye ng'olina ssente zo okkirizibwa okwesasulira n'ofuna amasannyalaze. Naye bw'oba tosobola ojja kulinda osasule olinde bwe tufuna ssente nga tuba tukuwa amasannyalaze. Newankubadde nga amasannyalaze gano okugafuna ga bwereere, minisita ategeezezza nti ogwabwe gwa kugaleeta naye abatuuze bajja kusigala nga bageesasulira. Era wano waasinzidde n'alabula abantu obutakkiriza muntu yenna abajjako nsimbi. N'okugamba Abannayuganda nti amasannyalaze era n'okugayingiza mu nnyumba si kintu ntino kyangu. Era ne bwogenda mu nsi endala, Kenya wano nabo bateekamu ssente nnyingi okulaba nti basasulirako abantu baba amasannyalaze. Ne Tanzania, era Tanzania bo basasula n'agagenda mu nnyumba, kyetugamba nti subsidies. Kati naffe tugezaako era embeera bw'eba nga erongoosi, tujja kulaba nti abantu baffe naffe tubanga tubakolera naye tubenga tuli bagumu. Dr. Kituntu ayongeddeko nti waakukola ekisoboka okulaba nga amasannyalaze gatuuka ku muntu wa wansi. Tawuni zibeera n'abantu bangi abasabye amasannyalaze okusinga ab'omu byalo, naye tuli kugezaako nnyo okulaba nti ne mu byalo twongera mu bantu okulaba nti tubatuusaako amasannyalaze nga gatuuka kumpi era tubabe nti bayingiza amasannyalaze. Kaweefube ono ow'okusaasaanya amasannyalaze mu ggwanga akulembeddwamu ekitongole ekya Rural Electrification Agency. Maria Dana Namiro, STV Select enjawulo.